tukwaniriza ku There is Still Hope channel y'essuubi. Kalibaliza mu kitu kyaffe ekyokusatu yonna gye musinzira okubanga mutulabira ne bagita There is Still Hope ine emikutu egy'enjawulo There is Still Hope 2 Tish TV ne Testimony abe abasasula school fees n'asobola okubanga ate aggwayo osobola okubanga otusanga eyo sirinze ka Grajamiru ntudde okubanga ate nkutwalira mu maaso n'omukulu wayo omukulu Deli Kitavanga wo Ebeneza era kwotaddemu ako kulinga nayo n'omusajja kiki ale nkute ku mutima kito kale olunaku olwalyo njatutunule ku Blood Moon anti zalina kusomeza 8 babagamba bagenda kubeerayo lunar eclipse lunar eclipse some bagamba earth ebeera between the moon and the sun na science webati webagamba ebeerawo when the earth moves direct between the sun and the moon kati eno sengendo nsi ebeera eri wakati w'enjuba n'omwezi okusinziira bana science bwensi ebeera masekati kati waliwo kye tuyita the blood moon omwezi ogw'omusaayi gubanga gwa musaayi era woogulaba waliwo kye bayita the big moon upper moon byonna nja bikusomesaako n'olwaleero njala tutunuulire spiritual meaning and rituals enzivunula ey'omwoyo awo wetuli ne rituals kyekye n'ebyobulogo ebikolebwa ku blood moon oba olwo olunaku lwe babagamba lwa lunar eclipse ekibyo badde tomanyi gwe bagamba mubeere ebweru tulabe sisobola oyagala kulaba ku era olwaga agenda ebweru beera mu nju eba opposite ne attack ayayayaya onoowulira ebikolebwa togera kuddamu ofuluma kugenda mu lunar eclipse naddala eri blood naddala nga yamusaayisaayi blood moon naye ebeerawo sometimes mulundi gumu mu myaka 3 it depends ne location abanaagiraba si mwemena nti musobola ogiraba kituufu eddaka egenda beera mu mwezi ogw'okumeka gujja kubeera oba gwakusatu awo 26 egenda kubeerawo era abanaabeera mu United States of America eragenda okuba nga bagiraba mujja kulaba amawulire akuvuto ogwa There is Still Hope bayagawo otabulire tujja kuba nga tukola ki nga tugabawa tubagaleetera ate mugalabe butereemu kakati blood moon eyo kiki wulira blood moon kitegeera nti these are rituals done on that day waliyo katonda njuba katonda mwezi oba waliyo nti abasitaani nga yeekwese mwekyo ekintu ekyo nga basinza ekintu basinza sitaani okuyitamu ekyo ekintu bali asinza sitaani okuyita mu njuba bwe kiri okuyita mu mwezi okuyita mu munyenye n'okuyita mu bintu ebirala kakati bano banasayansi kino ekintu baagala okikweka abantu ne bakugamba ebeera lunar eclipse etuukawo nga sengendo nsi yekiise wakati w'enjuba n'omwezi ate be bakola ki batugamba ffe naye njala tulabe hidden truth amazima makusike gennyini agakwata ku blood ki kakati olunaku olwo tulira shadows are revealed ebisiikirize ojogerako shadow abaali bakoleddeko sitaani basobola okitegeera baba kitegeera maama tulina ba shadow angels ndero nawulirako ekigambo ekyo si kipya shadow angels akali watudde wano ku nsi oyinza obayita ba SFC ba special force command baba special force command abakuma omukulu bakuma mukulu yekka wakati byatabuka naye ofunamu kasente nga weeterayo munnange SFC ne bapasita babawa balina kati FCFC naye olwo lunaku baliviiringa to reveal okulabisibwa
okubikula ekya kibanga kyama kiba kyama baba feel something naye kati baba revealinga eba shadow kiba kisikirize shadow eyo gaba maanyi agekwese mu kizikiza kibanga je baba malayika abekizikiza kati babaako ekipya kyebaba banjulira eri ensi naye nga bakireetanga in form of shadow mu ngeri ya kisikirize si reality bakikweka kibanga kisikize naye nga those are assigned evil angels baba bazze ne mission kati olwo olunaku babeera babaliriviiringa eri abantu eri ensi yonna kati gwe bagamba beera awo baanirize babatugambako nti mubeereewo kwata amazzi ale nagamba sitaani amazzi abangu nnyo teeka amazzi mu bbaafu bw'otunulemu bw'otobalaba bakusika batuta omwoyo basika batugamba omwezi kasagulana n'enjuba era teekabwa amazzi ande batuferanga osegedde ekyokubiri pulira some circles are closed wangi taata some circles kati bo bakoze ekigambo circles naye nga kibeera kintu kirala kiba kirala mukko ogamba I'm going to close your circle of finance nina kugalawo ebyenfuna saka ebyenfuna ebanga saiko mu Uganda eba saako umanyi Muganda tuli mu Luganda saako enkulungo naye eba saiko mu Luzungu kakati wabaawo saiko ezimu ez'abantu ze baggala nga mwe muli obulamu muli amagenda mwe muli ebintu ebyenjawulo baba biggalawo gwe ngeriyo banaatera ovuunika kabakagwamu ng'onaatera okutambula oboneebone busemazinga ono yeyo gye blood moon ebimu ebikolebwa ebikusuke byobadde tokolaki byembadde simanyi byobadde tomanyi kituufu nnyo ekirala baba baggalawo some chapters of life baba baggalawo ko ebimu byo mu bulamu bwaffe some chapters ezimu kuze ezikukwata mu bulamu bwo nti owandibadde biliyoniya obeera kitundu n'obigenderako ebagamba teeka amazzi mu kibiki abo abasazeewo okubeera nga beenyigira mu ekyo chapter zammwe ezimu baba baziggala bulamu bwo okitegedde kakati what is the spiritual meaning of the blood moon oyo gye mwalabye nti enzivunula ki ey'ensi y'omwoyo kugundi ekyo ekisooka mpulira transformation kukyusibwa akati mu Bible tulina ekigambo transformation bwe kiri naye ate mu nsi ekisikize boogera transformation bategeeza kufa lindakuna kukyusa bulamu alina ebintu bibiri mpulira transformation etegeeza bintu bibiri mu nsi ekisikize one death kuba kufa or renew oba kuziwa bujja of death naye nawe naye batanga kuba kufa oba kuzza bujja kufa so oyinza okuba nga wawepe n'okufa kwabwe kati baba balina okuzza obujja basobole okukwata ojja mu Kristofu kati bakitonde kijja kati nawe balina okufuuka mukufa okujja naye kakati bakoze ekigambo transformation ne bakuzibira awo ne bakireka awo mu bbanga obulira awo during blood moon there is transformation okukyusibwa ogamba bulijjo gye nnoonya ate gundi Abaruumi 12 etuuse by the renew be transformed by renewing of your mind ati kalina nti njagala kumbe by dancing so wabeerawo transformations olwo olunaku olwa blood moon waliwo rebirth okuzaalibwa obujja mu Bible tukulina
kyetuyita born again. Kateri rebirth okubanga bakujje mwene ensi ey'obwa Katonda mpulira ne bakuze nawe oba ozaaliddwa banzaaliddwa eri niye Mukama Katonda naye abantu nga bajaguza era ne bana ignorance oba highest order obutamanya buno buyitirivu bana science babbi baffere bazzebo bakolera mulabe bakiza mu science abantu banyumirwa kumbe obulamu bwabwe batwala rebirth zalibbwa obujja mu nsi endala eri enyiike n'amaziga kituufu ekirala release kusumululwa ale ku kusumulula baba balirizi nga bizibu kasi kubonaabona aye nga sitaani akusumulula akusumulula ati onyogedde ku release oligume baba kuteera oli blessed alina okulirizinga problems gwanga kyerigama nakuteera baganda bafe ab'emmangu baba banankuteera abo they have to release some incarnations evil spirits pulira spells olwo olunaku kale tolowooza nti banasayansi nga boogera webityo mbu weeyina okuba webiri kakati ekirala pulira bakolako kyetuyita the third eye eriisa eryokusatu oba olumanyo lwe bayita olumanyo third eye ebanga lumanyo buli alina olumanyo aba alina amaanyi amalala gakozesa mwe muluyita lumanyo kumbe gaba maanyi malala third eye waliwo balina third eye nga tebamanyi eka naawe ng'omulabe yagibateekako yatuukiriza ebibye kakati olwo olunaku baba bazza bujja olumanyo lwabwe bulina okuziba obujja baba baluza bujja bawa abatalina bafune bajjako abo abatasaanide kuba nalwo emotions zibaawo naye nga kola olunaku third eye is one of the agenda ekirala sudden endings okukomekkereza okwembagirawo kituufu ekyo ekitegeeza ale omuntu agamba nje ojja kukomekkereza bubi mbagirawo aba ategeeza ki that is sudden ending kituufu kati bazikola that day olunaku olwo ali nze njawambuye okuva Blood Moon we yaliwo waliyoko ababedde abafudde genda otambule ku social media olabe ono abadde akulya gundi programu yaffe baali bagite batya babadde akola turning point mu USA bamunosodde amunogodde sasi bamukubye eshashi bayite eshashi kati okwekakasa okulya ebyo Bufalansa nabo batandise ebyabadde Nepal eri bamamuddeko gavumenti kati Bufalansa nabo batandise okitegedde nkitegeera kakati ezo sudden endings ezo zina okubeerawo naye mu bulamu bwo something can end byobadde tosuubira kali basobola okuggwawo mbagirawo fumbo ne bugwawo mbagirawo relationship ne ggwawo mbagirawo so this is a sudden ending so bazi-initiatinga olwo olunaku baziririzinga eri abantu bazita jukira banatera oyingira omwaka omupya ewali akugamba y'amataka ge n'ebya poloti byazingibwako nga wozinga akapapula bwoti tekwakyali kitegedde so olina okubeera very careful tulina clarity for dark side olunaku era bakola clarity okumanyisibwa ennyo ensi ekizikiza bongera ogimulisa eri abantu but in a hidden way mungeri yakyama nnyo bayita nnyo mu science ne babamatiza nga bategeeza they clarify things naye nga joko mukama you are embracing the dark world yogamba yes nga bakututte kati kweyo Blood Moon bakola nnyo arrangement ya clarification ze banajja balimbireko abantu throughout the month or the year bajja ne menu kati
kino kyetugenda balimba tuddeko kino tuddeko kiri kino bannasayansi no politician mwabagenda okivuga kino bannaddiini mwabagenda okivuga department bajuwa aba fashion and wear mujavuga kiri ati Blood Moon eyo nagwo guba mukolo gw'amaanyi nnyo ddala Kanti kolo olunaku Blood Moon eyo it makes shadow work easily nti ebanga energizer eyongeramu amaanyi mu mirimu egy'ekizikiza nti n'emirimu egibadde gizingamye egizemu emabega gikonzibye egiganye omwaka eyo Blood Moon eba powalinga ongera amaanyi bongera ki amaanyi amayitirivu kakati njatuumulemu akatonotono wetunadda njagala kulaga materials ze bakozesa during Blood Moon ebikozesebwa mu Blood Moon eyo ogere ku colors zino kale za bulijjo zino ziyero balina ze bakozesa so material ki gwe bakozesa kolo olunaku bagamba simanyi kwata kino okolewo oti tokikola bakuwadde material don't try nkitegedde so ebintu ebyo biwulira awo bokkiriza bukkirizaani Kristo Yesu mwana wa Katonda omulamu omanyi ebigambo ebyo webiwulira leero ekyo oyinza obbimiisinga kubanga tomanyi ekyo kiki kikola ki kiba kiddako ate Bayibuli etugamba Kolisi ekyokubiri sura ya 6 n'olunyiriri lwa 2 nti obulokozi bwaleerera ssaawa eno naawo kale kakati nga ebyo byowulidde tebinnabaawo gamba Yesu lwaleero mpulidde ekigambo kyo era mpulidde n'ebyama bikusike kisobola kubyereka ewatali ggwe kale Mukama wange Yesu kukkiriza era omulokozi wange onyambe taase mwene ensi enjudde obunyinike sambula amanya gange ebitabo by'okufa ogawandiike ate mu kitabo ky'obulamu mu Kristo Yesu n'akatonda. Amina era amina nnyo ddala naafe abadde ku TikTok twongera obbagamba nti wabaddeyo event mwe gye babagambye Lunar eclipse naye nga yabadde eyitibwa the Blood Moon. Blood Moon eyo tubadde tudiginga spiritual meaning and rituals on that day. Enzivunula ey'omuliro ebikolebwako asanze bagamba nti lwero olunaku ensi webeera wakati we omwezi ate n'enjuba naye ng'ate ebintu ebyo si bituufu birina hidden meaning. Olunaku tulaba shadows are revealed ne tulaba some cycles are closed ne tulaba ne releasing of some chapters oba closing of some chapters ne tulaba spiritual meaning anti olunaku transformation okukyusibwa muze ekizikiza transformation tetegeeza kino ekyo Bible etegeeza kufa etegeeza ne renewal of death okuzibwa obujjo bw'abafu tulaba ne rebirth okuzaalibwa olunaku olwo wabeerawo rebirth ekyokubiri release okusindika okusumulula ekyokuna sudden ending enkomekerezezibwa clarity for the dark side yani tulaba ne third eye oba olumanyo kakati ebintu ebyo ogenda tegeera otya era ku mukuto gwa YouTube ojja kubanga otegeera engeri gye tunyonyoddemu ebintu ebyo n'okulabula lwaki tolina kwenyiga oba kwetaba mu bikolwa ebya Blood Moon ebyo bye bagamba tujja kunnyonnyola waliyo ne Big Moon Upper Moon byonna tujja kujja tukunnyonnyole nti bano abasajja bali tuzzaayo eri we baasinzanga enjuba mwezi n'ebintu ebirala so bali tuzzaayo indirectly naawe bantu beesunza ensi yonna ne babeera ebweru okola kino n'okola kakati tugenda wumulamu etudda mbasuubizza materials oba ebintu bye bakozesa during Blood Moon byotateekeddwa kwetantala kukozesa nga onoobikozesa nga bagambye ojja kuba weewaddeyo butereevu mu mikono gy'omulabe Setaani. Kakati wetunaava tujja okulaba ku zimanyi ze bayita zi tarot tujja kulaba
ku tarot cards tukuwoninge lwaki tolina kukola ki tolina kwambala ngatto zebayita tarot engatto eza tarot mbi nnyo bazita sun and moon boots jakategeera mpola sun and moon boots tugyazogerako bwekiri atwogere ku tarot card necklace nazo zegendereze tujja zikulagaawo nga bifaananyi wezifaanana oba ogenda okugula weetantala akugula taroti card necklace ate ne taroti ez'enjawulo zetugenda okuba nga ate tubabuulirako zemulina okuba nga ate mwegendereza the most strongest card eya tarot gye bayita the full ekifunira omusiru ate yo ye strongest ekyasinzeeyo okitegedde ate eno gye bakozesa mu laavu bagiyita empress olina ozegendereza kati ate eno gye bayita tower omunaala eyo bo ebaddenja kabakabi kennyini kabakabi ataali okitegedde so tarot ezo si nnungi ziri sinful because they promote divination zikugiriza obulogo kati ebyo byonna tugenda kuba nga tubikwatako kituufu mu bitundu byaffe binaaba nga biddirira olunaku olw'enkya tukkirize mukama tugenda kuba nga ate ffe tubasiibulira wano olwaleero tugenda ku mukutu gwe bayita tish naye omukulu agenda sigala nga abatwalirira mpola mpola paka saa 12 ate ezinaatuuka ndowooza tujja kuba nga ate tukyusa olutambi atwolekere ku bannaffe abaalya school fees oba abaasasula ffe twamune tubeera wano ne tumutwalya naye mukama ye katonda w'ennimi zonna oba w'amawanga gonna tubagaza olunaku olulungi mubeere bulungi ate era mwiraba. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishtv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.